Weewaawo ntendeza Kristo era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ffe ffenna okuba nga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Luno olunaku lwakoze tunaalujagulizaamu ate era tunaalusanyukiramu. Nga bulijjo amannya Mazima Kenneth, ng'era leero njagala nno tweyongereyo ddala mu kitabo kyaffe kino eky'Abefeso mu kubanga twagala okutunuulira kaakati ekitundu ekirala mu ssuula eno ey'okumeka ey'okubiri. Ennyiriri esooka 10 twazitunuulira mu masomo gali agayise, kano tugenda kuba nga tukwata ekitundu ekyokubiri okuviira ddala ku lunyiriri lw'11 paka ku lunyiriri olw'22. Ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulire okuleeta obumu obw'abakomole n'abatali bakomole. Kuleeta obumu obw'abakomole n'abatali bakomole. Era nga tujja kuba tutunuulira ensonga za mirundi ebiri mu lunyiriri olwo olw'11. Ngenda tandika nga nsoma olunyiriri olwo. Kale mujjukire nga edda mmwe abaali ab'amawanga mubiri, abakomole be baayita abatakomolebwa mubiri okukolebwa emikono. So tujja kuba tutunuulira ensonga za mirundi ebiri. Kale mujjukire edda mmwe abaali ab'amawanga mubiri, abakomole be baayita abatakomolebwa. Ekyokubiri mu mubiri okukomolebwa n'emikono. So bwe tuba twejjukanyiza bulungi tulina okuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga twejjukanya ensonga ezasooka okuba nga zoogerwako mu lunyiriri olusookera ddala mu ssuula ey'okubiri paka olunyiriri olw'10. Twatandika nga tutunuulira ennyiriri zino 10. Pawulo yatandika nga annyonnyolera ddala Abefeso engeri Katonda oyo omutuukirivu ate era omutukuvu bwe yakwata abantu abaali bafiira mu bibi byabwe n'ebyonoono byabwe mu bukulu bwe n'abawa obulamu obw'omwoyo nga yeesigama ku kisa kye ekyo kyokka, nga bwe twalaba kuviira ddala mu lunyiriri olusooka paka olw'omunaana. Bw'oluvannyuma lw'okuba nti yali abawadde obulamu obw'omwoyo n'abateekateeka okubeera nga baali kaakano basobola okuba nga batambulira mu mirimu emirungi egyo egimusanyusa, nga bwe twalaba mu lunyiriri olw'10. Kaakano Pawulo agenda otandika olunyiriri olw'11, alutandika n'okwogera kuno okwa kale oba ekigambo kino ekya kale. Ekigambo kino ngenze mu maaso n'okikozesa mu bifo eby'enjawulo nga bwe ngenze mu maaso n'okuba nga nkisanga mu nnyiriri ez'enjawulo ze tugenze mu maaso n'okuba nga tunnyonnyola nti ekigambo ekyo kale kikwasaganya ebiba bisoose okwogerwa n'ebyo ebiba bigenda okuddibwako okuba nga bikola bitya byogerwa, era kituyamba okutegeera ekirowoozo ekyagenda mu maaso n'okubeera nga kizimbibwa abawandiisi ba Bayibuli. Bw'agamba nti kale mujjukire, kati kitegeeza nti ayinako by'asoose okwogera nga ate birungi nnyo nnyini ddala, kati ate abikwasaganya n'eyo ensonga kati empya gy'agenda okubeera ng'akola ki, aleetera ddala okubeera nga tunnyonnyokera ddala obukulu obw'ensonga. So kikulu nnyo buli osanga okwogera okwo okwa kale okubeera nga wejjukanya biki ebiviiriddeko enjogera eyo eya kale, nga wejjukanya ng'osoma ennyiriri ezisookera ddala ekigambo ekyo nga tekinnaba kuba nga kikozesebwa. So Pawulo bw'agenda mu maaso ano n'agamba nti kale mujjukire nga edda mmwe abaali ab'amawanga, ogwanidde okubeera nga ojjukirira ddala nti abo bonna abataali Bayudaaya mu mubiri baagendanga mu maaso n'okuyitibwa ab'amawanga, okwo nga kwotwalidde abakyala, okwo nga kwotwalidde abaami, okwo nga kwotwalidde abakyala wamu n'abaana. Mu kusoma kwa Bayibuli waliwo emu ku ngeri gye tukozesa gye tuyita okuddiŋŋana, ekyokukozesebwa eky'okuddiŋŋana. Ekyokukozesebwa kino kye tuyita eky'okuddiŋŋana kikozesebwa nnyo abawandiisi ba Bayibuli okubeera nga bafuna okufaayo kwaffe, oba nga bafuna endowooza yaffe, oba nga bafuna okufiirayo ddala okulambirira okw'ensonga gye baali baagala okuba nga bajjukiza, nga bagenda mu maaso n'okwogera ebintu ebikulu ennyo nnyini ddala nga babiddiŋŋana okusukkuluma omulundi gumu. Twala ekyokulabirako. Pawulo atandika Befeso ssuula ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala ng'agamba bw'ati: era nammwe
yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Awo gwe mulundi ogusookera ddala okwogera bw'atyo mu lunyiriri olwokutaano mu ssuula y'emu, era agamba, era naffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe. Olaba nti addiŋŋana ensonga gy'ali ayogedde mu lunyiriri olusooka ate era n'agikomyawo mu lunyiriri olwokumeka olwokutaano. Era tukiraba ne wano mu lunyiriri olw'ekkumi bw'atandika nga agamba nti kale mujjukire nga edda mmwe, ate mu lw'ekkumi n'ebbiri n'agamba nga mu biro biri mwali wala ne Kristo, nti okwogera okwo okw'okuddiŋŋana ekigendererwa kyakwo kyali kyakubeera nti mu ngeri emu oba endala omutume n'abawandiisi abalala baakozesa nga okwogera okwo oba ekikozesebwa ekyo ky'okuddiŋŋana okubanga bayagalanga okubanga tufiirayo ddala ku nsonga gye baali bagenda mu maaso n'okubanga bazimba. So okuddiŋŋana okwo okw'otujjukiza kye twali luli nga bw'ayogera ano nti kale mujjukire nga edda nga tutunuulira okwegatta okw'Abayudaaya ne bannaggwanga, ensonga enkulu gye tugendedde ddala mu maaso n'okunyweza ensonga egamba nti ekigendererwa eky'abawandiisi bano okuba nti baakozesanga enkola eno ey'okubeera nga batujjukiza kigendererwa ekikulu kyali kyakubeera nga tufuna embeera ey'okukakkanyizibwa wamu ate era n'obuteerabira ekyo Katonda waffe kye yali yatukolera oba ekyo Katonda waffe kye yatukolera olw'ekisa kye, kubanga mu maanyi gaffe twali tetusobola kubanga tukola tutya nga twerokola. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala. Ebyokulabirako bingi ebiragira ddala bwe twali luli nga tetunnaba kubanga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bw'oba osomye ekitabo kino eky'Abeefeso era essuula ey'okutaano enywereza ddala bulungi n'eraga obulamu bwaffe bwali butya luli bwe twali nga tetunnaba kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo oba luli bwe twali tetunnazaalibwa mulundi ogwokubiri. Egamba nti kubanga edda mwali kizikiza, kati omuntu eyaggyibwa edda mu kizikiza n'afuulibwa ekitangaala bw'atajjukira obulamu bwe bwali luli tasobola kusiima kino kiba kigenze mu maaso n'okuba nga kikola kitya kimukolebwa. Kubanga edda mwali kizikiza naye kaakano musana mu Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'osoma ate era n'Abakolinso ekisooka essuula y'omukaaga nayo egendera ddala mu maaso n'okubeera nga ennyonnyolera ddala ensonga n'ejjugusiza ddala mu lunyiriri luno olw'omwenda paka olw'ekumi-n'ebbiri egamba nti obanga oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda, temulimbibwalimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abeefuula abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Ffenna bwetyo bwe twali, si Abeefeso bokka, si Abakolinso bokka, si Abagalatiya bokka, wabula ffenna bwe twali. Olw'ekumi-n'omunaana eraga nti era abamu ku mmwe mwalinga abo. Ekitegeeza biri ebyogeddwa waggulu mu lw'omwenda n'olw'ekkumi tebigwanidde kuba ng'ate bye binnyonnyola obulamu bwaffe kaakano mu Kristo Yesu. Ensonga eyo nkulu nnyo yakubanga ekola ki etegeerebwa. Kyeva egamba nti naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Ensonga ezo nkulu za tegeera. So Pawulo agenda maaso n'emabega, atulaga bwe twali n'atulaga ne kaakano kye twafuuka mu Kristo Yesu olw'ekisa kye. Era kikulu nnyo okubanga tutegeera ti waliwo ekyo Pawulo kyayogera ne kyatayogera. Tujja genda mu maaso n'okuba nga twekkanyiza ddala ensonga ezo nga tutunuulira embeera eno ey'okutabaganyizibwa oba obumu wakati w'Abayudaaya ne bannaggwanga mu Kristo Yesu.
naye okubeera nga tutegeerera ddala wamu ate n'okunnyonnyokera ddala ensonga eno, kikulu okubeera nga tutandika nga tunywereza ddala obutabagano wakati w'Abayudaaya ne bannaggwanga ogwanidde okuba nga ojjukira ddala bulungi ti lubereberye ekkanisa bwe yali etandika mu kyasa ekyasookera ddala yali ekolebwa Abayudaaya ne bannaggwanga. Abayudaaya ne bannaggwanga mu kuba nti Abayudaaya ne bannaggwanga ab'enjawulo baatuuka ku ddaala ery'okuba nti baali bamaze okusembeza Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula Abayudaaya baasigala nga balwanagana n'embeera eno ey'obukyayi eri bannaggwanga nti newankubadde baali bamaze okulokolebwa nga bazaaliddwa omulundi ogwokubiri, naye baasigala nga balwanagana n'embeera eyo ey'obukyayi bwe balina eri bannaggwanga. Ensonga lwaki Pawulo okuwandiika kwe atandika nga annyonnyola embeera eyo eyavaako obutakwatagana bulungi obw'Abayudaaya wamu n'abaki ne bannaggwanga, wamu ate era n'otulagira ddala nti obutabagano obwo oba obutakwatagana obwo bumalibwawo butya. Bayibuli etulaga si mu ngeri ndala yonna wabula mu Kristo Yesu. Bwe tuddayo mu kyawandiikibwa kyaffe okuba nga tukyekkanyiza ddala bulungi, Befeso essula ey'okubiri olw'ekumi egamba nti kale mujjukire nga edda abaali ab'amawanga. Ekigambo ekyo kikulu nnyo kyakutegeera. Bayibuli eyogera ku kigambo kino abaali ab'amawanga. Ab'amawanga kitegeereza ddala ebikula eby'enjawulo eby'abantu, ebikula eby'enjawulo eby'abantu be tusobola okugamba abataali Bayudaaya. So ekigambo kino bannaggwanga kikozesebwa mu kitabo kino eky'Abefeso emirundi 5 era nga ebbanga lyonna lyekikozesebwa kyogera ku bantu ab'enjawulo ng'ogyeko abaki Abayudaaya. Ogwanda okitegeera nti abo bonna abataali Bayudaaya mu mubiri baali bayitibwa abataali bakomole, ng'ekyandikwa ekiraga nti kale mujjukire edda mmwe abaali ab'amawanga mu mubiri, abakomole be baayita abatakomolebwa. Nti abantu bano bonna abataali Bayudaaya mu mubiri, Abayudaaya baabayitanga abataali bakomole, era ekigambo ekyo abataali bakomole kyali kigambo kya kuvuma na kusekerera. Kyali kigambo kya kuvuma na kusekerera. Era tujjukira ddala bulungi mu Samwiri ekisookera ddala essula y'e17 olunyiriri lwa 24 paka olwa 25, Dawudi bwe yali ayimiridde, Goliaasi bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga aleetawo embeera ey'okuwakanya bano Abayudaaya, waliwo ebigambo ebyayogerwa ebyagenda mu maaso n'okuba nga byogerwa. Era bwe tuba tusomye Samwiri ekisooka essula y'e17 olunyiriri olwa 24, bwe bwe lugenda ddala mu maaso n'okunyweza nti awo abasajja bonna aba Isirayiri bwe baalaba omusajja ne badduka ne batya ennyo. Olwa 25, abasajja aba Isirayiri ne boogera nti mulabye omusajja oyo ayambuse. Bayibuli egenda mazima okusoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka. Awo olunaatuuka omuntu anaamutta kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Laba olw'omukaaga, Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana, omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono ng'ajja ekivume ku Isirayiri, kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole ye yaani asoomooza eggye erya Katonda omulamu. So abantu bano bonna abataali Bannayisirayiri mu mubiri baayitibwanga abatali bakomole, era kyali kigambo oba okwogera okwokola ki, okw'okuvuma abo bonna abataali bakomole, era kyali kigambo eky'okusekerera. Ne bw'oba osomye era ne mu Samwiri ekisooka essula y'e17 olwa 34 paka olwa 36, ne eky'Abalamuzi 5:18, Isaaya 5:2 olwa 21, Ezekieri 31:11,
zonna zinywereza ddala ensonga eyo nti abo bonna abataali Bayudaaya mu mubiri baayitibwanga abataali bakomole, ekigambo ekyategeezanga oba ekigambo ekyali eky'okuvuma oba okusekerera. So munnaggwanga yenna bwe yayitibwanga okuba nti yali mukomole mu bufunze kyali kitegeeza akakuta ak'okungulu, akakuta ak'okungulu. So kikulu nnyo ekyokuba nga tutegeera ddala nti atali mukomole yali njogera ey'okwawula mu mawanga wamu n'okukkakkanya oba n'okussiza ddala abo abataali Bannaisirayiri. Buli wekyayogerwanga tiraba atali mukomole ono, laba ono atakomolebwanga, yabanga njogera ey'okwawula mu mawanga. Abayudaaya beeyitanga bakomole era kituufu baali bakomole, era bannaggwanga baayitibwanga abatali bakomole mu mbeera ey'okuba nti baabawula wakati waabwe nabo, ate era Abayudaaya baakikozesanga okubeera nga bakkakkanyiza ddala abo abatali bakomole. So ebintu eby'engeri ng'eno ne kaakano mu kkanisa mwe biri, tugwanidde okuba nga tubyewalira ddala mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga tulina olulimi olugamba nti bano baasoma, bano tebaasoma, bano bagagga, bano baavu, bano baganda, bano bakyoli, bano bazungu, bano baddugavu. Ne weesanga nti abaasoma tebaagala kubeera nga basemberera abataasoma, n'abataasoma tebaagala semberera abo abaasoma, abagagga tebaagala kubeera nga beeriranya abo abataasoma, abatali bagagga, n'abatali bagagga nga nabo tebaagala kweriranya abo abagagga, abeeru oba abazungu nga tebaagala kweriranya abo abaddugavu, n'abaddugavu nga tebaagala kweriranya abeeru. So ne tubeera n'embeera ey'okugamba nti eno kanisa y'abaddugavu, eno kanisa y'abazungu, eno y'abakyoli, eno y'abaganda, eno y'abanyankole, eno y'abasoga, bano baasoma, bano tebaasoma, bano bagagga, bano banaku. Embeera oba enjogera eyo n'enneeyisa eyo terina kubeera mu kanisa entuufu eya Mukama waffe Yesu Kristo. So ekyawandiikwa bwe kigamba abayitibwa nti mwayitibwanga abatali bakomole eri abo nga muyitibwa abo abakomole, kikulu nnyo okubeera nga tutegeera nti okwogera kwa Pawulo kuno okukozesebwa wano mu Befeso kuyina ensonga ez'enjawulo gy'okugendera ddala maaso n'okuba nga kunyweza nti Pawulo aba awandiika agamba nti kale mujjukire nga edda mmwe abaali ab'amawanga mu mubiri abakomole be bayita abatakomolebwanga, nti bwagamba abakomole be bayita abatakomolebwanga, olina okuba nti weegendereza n'okufaayo ku kwogera kwa Pawulo nti olulimi lwe wano lulagira ddala okuba nti talina kwagala kwonna mu ekyo Abayudaaya kye bali bataddemu obwesige bwabwe nga kye y'ensonga ey'okukomolebwa mu mubiri, ensonga ey'okukomolebwa mu mubiri. Kubanga Abayudaaya baali bagenda maaso n'okuba nga tebaategeera, baalina ensobi mu kuba nti baatandikanga okulamula abantu oba nga baawula abantu nga beesigama ku kabonero ak'omu mubiri. Kati mu kubeera nti baali mu ngeri emu oba endala baalina obukyamu mu kuba nti baatandikanga okwawula mu bantu nga beesigamye ku kabonero ak'omu mubiri ke tuyita ak'okkomolwa, Pawulo mu kwogerako wano yali talaga mbeera ya kuba nti yalina okusanyukira mu ekyo Abayudaaya bo kye bali bateekamu obwesige, nti newankubadde Katonda eyali yalagira Abayudaaya okubanga bakomolebwa wamu n'okukomola abaana baabwe mu kuyingira mu ndagaano wamu naye nga bwe tulaba mu Lubereberye 17, naye ate bo Abayudaaya ekyo kyali kyabalagirwa Katonda okukola, baatuuka ku ddaala ery'okubeera nti bakikozesanga mu mbeera ey'okuyisaamu amaaso, embeera ey'okuyisaamu amaaso abo abaali nabo baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. So ne kibeera nga kyali kigambo kya kuvuma, kyali kigambo kya kusekerera, nti ekigendero tekyali kya kuyisaamu bantu maaso, kubanga buli muntu yenna eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda newankubadde ayinza okuba nga si mulokole, tetugwanidde muyisaamu maaso, tetugwanidde kubanga tumujerega, tulina okubeera nga tukolagana nabo mu mpisa oba nga tubeera ab'empisa eri abantu abo. Naye Abayudaaya baatandikanga okuyisangamu abantu bonna abataali bakomole,
amaaso. So Pawulo mu kwogera kwe kuno kwe tusoma mu Befeso 2:11 yalaga embeera ey'okuba nti yali abeeyawulako. Kyova olaba awandiika agamba kale mujjukire nga edda mmwe abaali ab'amawanga mubiri abakomole be baayita ye teyeetwaliramu, kwegamba nga ateekawo oluwonko wakati we nabo wamu n'okwogera mu mbeera ey'okuba nti yali tasanyukira bikolwa by'abano oba ekikolwa ekyabano, kubanga okukomolwa tekwayina bulokozi mu kwo okusinziira ku kuwandiika okw'ebyawandiikibwa nti Pawulo mu kuba nti ekyo yali akimanyi yali tasanyukira ekyo ate Abayudaaya kye baali bakola kye baali bagenda mu maaso n'okuba nga beenyumirizaamu. Era bw'oba osome Balumi essuula ey'okuna olunyiriri olw'omwenda paka olw'12 lunywereza ddala ensonga nga lugamba nti omukisa kwogera nti Balumi 4:9 kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka oba nanti ki kwabo abatali bakomole, kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabaliwa Ibulayimu okuba omutuukirivu. Bw'osoma olw'10 lugamba nti kale kwabalwa kutya bwe yali nga akomoleddwa, nanti ki bwe yali nga tannakomolebwa, si bwe yali nga akomoleddwa naye nga tannakomolebwa. Nti kyetulaba nti omukisa Ibulayimu gwe yafuna ogw'okukkiriza tegwaliwo ng'amaze kukomolebwa, gwaliwo nga tannaba kubanga akola ki? Akomolebwa. Olw'11 naye n'aweebwa ekyokulabirako eky'okukomolebwa, akabonero k'obutuukirivu obw'okukkiriza kwe yalina nga tannakomolebwa, alyoke abeere nga jjajja waabwe bonna abakkiriza nga si bakomole babalibwenga obutuukirivu, era ne jjajja w'abakomole so si waabo abakomole obukomozi, naye abatambulira mu bigere eby'okukkiriza kwa jjajjaffe Ibulayimu kwe yalina nga tannakomolebwa. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala, era ne bw'oba osomye Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lw'omukaaga egamba nti kubanga mu Kristo Yesu okukomolebwa tekulina maanyi newankubadde obutakomolebwa, wabula okukkiriza okukola olw'okwagala. Pawulo yagendera ddala mu maaso n'okuttaanya ensonga ezo, era ne bw'oba osomye Bakolinso ekisooka essuula ey'omusanvu okuva ddala ku lw'18 nayo enywereza ddala ensonga y'emu paka ku lw'19. Pawulo yayagala Abayudaaya bano okumanya amazima amatuufu agakwata ku kukomolebwa okwannamaddala. Kukomolebwa okwannamaddala si kwe kukomolebwa okw'omu mubiri wabula kw'omutima, nga Baluumi essuula ey'okubiri olw'2:8 paka olw'2:9 bwe lunywereza ddala nga lugamba nti kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya, ndozo kitegeera, so n'okukomolebwa okw'omubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa. Kati kye byali beepanka nakyo kye kino Pawulo kyakola ki? Kyakuba ng'alaga okukomolebwa okwannamaddala, n'alaga Omuyudaaya anaasikira obwakabaka bwa Katonda yaliwa, si oyo omukomolebwe mu mubiri olw'2:9, naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya, ow'omunda yaliwa. Bayibuli enyweza n'okukomolebwa kwe kw'omutima mu mwoyo, si mu nkuta atenderezebwa abantu wabula Katonda. So ensonga eno y'ensonga enkulu nnyo nnyini ddala mu kwegatta okwa Abayudaaya ne bannagwanga, nti balina okuggyawo endowooza eyo. Abayudaaya baali bagwanira okuggyawo endowooza eyo ey'okugamba nti ffe tuli bankizo, ffe tusukkuluma ku bano, ffe tusukkuluma ku bali, kubanga Kristo eyali abalokodde y'omu yali alokodde bano bannagwanga abataali bakomole mu mubiri, naye okukomolebwa Abayudaaya kwe baali bafunye okw'omunda, kwe kukomolebwa
ate bannaggwanga kwe baali bafunye nabo okw'omunda newankubadde mu mubiri tebaali bakomole. Kristo kye yakola okukomolebwa okw'omutima kusinga okukomolebwa okwaki okw'omubiri. So mu kwogera okw'obuntu omuntu asobola okubeera nga yakomolebwa mu mubiri naye ng'ate talina nkolagana ne Mukama waffe Kristo, enkolagane eyeesigamye ku kukkiriza kwokka mwoyo Kristo Yesu eyafa n'azuukira. So ekikulu ekyokutegeera nti Abayudaaya bonna ne bannaggwanga bonna abakyali wabweru wa Kristo Yesu abatakomolebwanga mitima gyabwe beetaaga okukomolebwa okw'emitima gyabwe, okubeera nga emitima egy'ejjinja giggyibwamu ne bateekebwamu omutima ogw'ennyama ogutateekebwamu olw'emikono egy'abantu wabula omwoyo wa Katonda. Ensonga lwaki ebintu bino byonna eby'okwenyumiriza mu mubiri Pawulo yali ye yabisuulasuula dda eri mu mabbali kubanga yali yategeera obuvo bwe. Bayibuli etulagira ddala mu Bafiripi essuula eyokusatu ye n'alagira ddala n'agamba kubanga ffe tuli bakomole abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda. Ffe baani? Bannaggwanga n'Abayudaaya abaazaalibwa omulundi ogwokubiri be bakomole era beebo abasinza Katonda, ng'era okwenyumiriza kwabwe tekuli mu kabonero ak'omu mubiri wabula okwenyumiriza kwabwe nga kuli mwani? Mu Kristo Yesu. Era abateesiga mubiri bano baali basigaza okwesiga okwaki okw'omu mubiri ne beerabira nti okwesiga okw'omu mubiri kwali kusikiddwa okwesiga okw'ekyo Katonda ffe kyali akoze eky'omu mwoyo olw'okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Ensonga y'emu nyitula ne Bakolisaayi 3:3. So yeno ensonga enkulu ssebo ne nnyabo nti okwegatta kw'Abayudaaya ne bannaggwanga kubeerawo mu Kristo Yesu nga abalina emitima egy'obujeemu, emitima egy'omujeemu nga giggiddwamu ne bateekebwamu emitima egy'ennyama egyagala Mukama waffe Yesu Kristo, egimugondera ate era egimuwuliriza, egyagala okukola ebiragiro bye. Ekkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo eya nnamaddala terina kubaamu njawukana zenjogeddeko waggulu nti bano basula mu kinaku zooni, bali basula mu kigagga zooni, bano beeru, bano baddugavu, bano bampi, bano bawanvu, bano banene, bano batono, bano bagagga, bano banaku, bano baasoma, bano tebaasoma, bali bazungu, bano baddugavu. Ebintu ebyo tebirina kubeera mu ffe. Ono yakomolebwa, ono takomolebwanga, tebirina kubeera mu ffe kubanga enkomerero y'ebyo byonna kwe kubanga omuntu ali mu Kristo Yesu, ng'obwesige si bwa mubiri wabula obwesige nga buli mu Kristo n'okwenyumiriza nga kuli mwani? Mu Kristo Yesu yekka. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna abakkiriza erinnya lye era bakyekomera mu byawandiikibwa. N'abakkiriza tunasinsikana ate omulundi omundi okuba nga tutunuulira olunyiriri olw'12